mweyita muli mu struggle kije mulimu. Struggle kyetataasa bulamu bw'abantu. Struggle kyetayamba abantu. Struggle kyetatwala ggwanga mu maaso. Struggle y'okuvuma abantu n'okuwemula ku Facebook. Abavubuka ekiseera kituuse mweteeketeeke. Bajjajjaffe ba Museveni babakwasa obuyinza. Omuntu agamba nti ali mu struggle. Tuluuzinza amaka, tuluuzinza ettaka, faamu zigenze, tuli mu struggle. Abawemuzi baagala ffe tuveemu bo bayingirewo. Toliko na binuubule ng'ogamba tuli mu struggle. Struggle y'abantu abawemula obuwemuzi. Abavubuka temugeza kwegatta ku bantu bano abalina bye baagala bye tutamanyi. Temubeegattako. Bagenda kuzza eggwanga mabega. Twetaaga ejje tuzimbe ejje ly'abavubuka. Mbakunga abavubuka mubeere abantu abeeteeseteese abalina ebirowoozo ebirungi. Otegera abalina plans ennungi abafutukamu ebigambo ebirungi mutwale eggwanga mu maaso. Obudde bwammwe butuuse bwe buno. Teri ajja bakwasa buyinza. Teriyo nga muwemule buwemuzi. Teri agenda bakwasa buyinza. Mweteeketeeke ekiseera kituuse. Mwerage nti musobola ekyo bayita struggle. Dr. Besigye afiiriddwa ebizimbe, afiiriddwa ettaka, yatunda ettaka kuteeka ssente mu struggle. Aliko ebinuubule tobirabanga. Waluno omwezi gumu bamusiba emirundi 40. Temuliko na binuubule. Mwagala Besigye ave mu struggle. Basajja Nivula ave mu struggle. Mwe mukoze eki? Ffe tuli ku ground, ffe tubaddewo okulwa abantu. Tubaddewo okulwa abantu. Gwe bangoba ku radio kino kye nakola. Nenfuna vision okolesebwa. Nengamba njagenda maaso n'okukyusa obulamu bw'abantu kubanga mu programu gye nakolanga yeyokka yalimu ebyobulimi n'obulunzi mu radio zonna wano mu Kampala. Nengamba kangende nakyo mu maaso nentegeka omusomo ogwasooka vision yali yange waliwo bye nagamba okunyambako ne bakibba kati balimba abantu mu bye bakitandika okwolesebwa Katonda yakuyisa mu nze nga siriiko yenna nnyamba. Ne tutegeka omusomo kula amalungi ogwasomba ensi n'ensi wali ku sharing hall. Entandikwa y'emisomo mu Uganda yenze emisomo gy'omu bisaawe nze nagitandika nkyusa ensi yange. Okoze eki ku ground? Gwawe muli abasajja Nivule tuli mu struggle nzize kusomesa abavubuka kye bayita struggle kye ki? Muli mu struggle ki eyo gye mwogerako? Mulabe ffe bye tukoze ebyeyogerera. Mbandi eyo omukyalo omu okuva ku CBS ey'Akabaka e Mengo n'agamba nti kino kyendabye jangu tugende e Mengo tutaase Obuganda. Nengende e Mengo ne bampa programu bammeka olunaku ku CBS eyo radio n'ensomesa abantu emyezi 3. Nga nze mobiliza, nze coordinator, nze biki, nze musomesa. Otegera netegeka omusomo nenoonya abasomesa bonna abasobola okusomesa. Abo n'abadokita Naluyima abo twali nabo. Nengende Makerere waliyo Dr. Mukiibi. Obujulizi obwange bwe buli. Otegera nemuleeta twalina ne muna Kenya nemuleeta netegeka omusomo gwa nnaku 7. Otegera nenoonya abagenda okwolesa emicungwa ebisolo ebiki emiyembe obutunda n'ebisomba abantu bonna nga ngezaawo okugyawo ekintu ekigamba nti okusomesa kunaabeeranga kwaki kwa kulubaawo nga handson emisomo handson emisomo egyo egy'ebyennyanja mu biveera buli kantu kona emisomo ne gitandika twakuba ennaku 7. Ogwegwali pewosa ewankulukuku eyo pewosa ewankulukuku abantu tebaagala kunjogerako boogezi. Nateekamu nnyo mu musomo gwa CBS ogwe wankulukuku. Tebaagala kunjogerako naye Katonda ali kibalaga mu ggulu. Nakola kinene mu musomo gwatandika kati bakikola buli mwaka. Banzija mu musomo gwange ogusooka ne bantwala e Mengo ne tutandika ekintu ekyo. Jangu tuwa amagezi wakikoze otya? Otegera nenvaawo nenkuba Makerere Sports Ground ennaku 4. Nenvaawo nenkuba emisomo ne giroka gitandika Kabere Kabushengo wa New Vision emisomo gyasomesa kubanga bo gavumenti balina sente nyingi yakoppa byange vision nyongere tafari ku nsi yange mbyogera ndi muvumu wabwe agamba nti yabitandika nga sinaba lisiti nzirina. Olimba wali obusomosomo buno bw'abantu 10 mu kabiina mu kakirasi wali mu lujjamu wansi w'omuti emisomo gy'omu bisaawe basajja Nivule zina gitandika mu Uganda okukyusa ensi yange. So abavubuka muteekwa okubanga mulina obujulizi obulabikako ne baloka babakwasa obuyinza nti ddala musobola. Abaana baŋŋambye nti lwaki bakukuba balabo yatiikiridde nnyo
mboyinza okujjayo fomu ne wesimbawo n'ovuganya Bobi Wine notta obululu bwe. Kale wulira mbu kyekinvumya mbwe ettutumu lyange lisusse. Otegera sigenda kwesimbawo naye ensi gye njagala si eyo. Ensi gye njagala ndala nnyo. Muteekwa okutulaga bye mukoze mulyoke mutugjewo tugambe nti kale bano kabatusikire. Tetuyinza kuvaawo nga mwe muwe mulabwemuzi. Abavubuka mugaane ekintu ekyo. Abavubuka mubeere n'obujulizi ku byalo byammwe. Mubeeko kye mukola bakusima nzizi oba kutereeza amakubo tulabe nti musobola. Tulyoke tuveewo tugambe nti yes betulekera basobola. Tulekerani penga avuma abantu awemula penge n'ogamba omuntu atakkirizaganya nammwe nti olinga egundi y'omukazi kantiddemu. Nze njogerera Bobi Wine, nze mwogezi wa Bobi Wine, si kirumamu kantiddemu olinga egundi y'omukazi nga bw'ogamba bwe biti. Kakati abo tuveewo mwe muddewo. Eyo struggle mwalose ne mungoba sigibeeranga namu. Siyinza kubeera mu struggle y'abagwenyufu. Eyo sigirimu. Munesibirako bwerere. Struggle yaffe ebadde endala ku ground nga bitwogera birabikako. Nga bitwogera birabika. Eyo struggle nze sigibeerangamu. Tuliko ebinuubule tuwulira bubi nga struggle gitwatandika abajjojjo omwaka oguwedde mwabazze omwaka oguwedde mbadde mu struggle emyaka 20 mbunze fe tuveemu mwe struggle y'abawemuzi. Struggle y'abawemula buli muvubuka yenna ategeera nga weteekateeka okutwala Uganda mu maaso. Katonda ali kusaidiyo mudduke abantu abafaana bwe batyo. Temwassociatinga nabo mubeeyawulireko ddala. Mwerage nti muli bantu abasaanidde. Kanjogere ku kigambo ky'Obwakabaka. Buli muntu yenna ndaba nabagambye nti ngenda kusaanyaawo Obwakabaka. Era ndi serious. Penge eyayitibwa People Power yavaayo n'alangirira nti ye Lucifer. Lucifer bw'osoma Bayibuli mu kitabo kya Ezekiel essula 28 olunyiriri okutandikira ku linnyo lye-13 okutuuka ku lwe-18. Katonda agamba nti yatonda Lucifer ng'atuukiridde yamutonda mu zaabu yenna. Otegera Lucifer yatuuka nga yekka wali namulondo ya Katonda. Lucifer yina eddoboozi ddungi nga yasinga. Lucifer yali yalungiwa nga mulungi kaalaala. Eyo Ezekiel. Mu kitabo kya Isaaya essula 14 olunnyo lwe-12 bakulaga Lucifer ng'agudde. Lucifer ayingiramu amalala olw'ettutumu yali afunye. N'agamba nti ngenda kuzimba namulondo yange waggulu wa Katonda. Mbeere waggulu wa Katonda nfuge eggulu nfuge n'ensi. Bayibuli egamba mu kitabo ky'okubikulirwa nti ne waba olutalo businziggu. Malayika omukulu Mikayiri n'alwanagana ne Lucifer. Lucifer nga akunze bamalayika. Otegera bawamba obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka obw'obutuukirivu babufuula obwakabaka obwa seta obw'ekisiraani obugwenyufu. Owulira ne babalwanyisa Lucifer ne bamalayika abaali bazze ku sayidi ye ne basulibwa ku nsi. Yesu agamba nti nalaba Setaani ng'asuulibwa okuva mu ggulu okuka wansi nga yeebuzaabuzizza alinga malayika ow'ekitangaala ng'ayakaayakana naye nga munda ajjudde kizikiza na bibi byereere. Bwe yali akka yeefuula nga omulungi ayakaayakana. Kati penge agamba nti wa People Power amaze okwerangirira nti Lucifer akyuka n'afuuka omusota ye Setaani. Alumba omukazi kaawa mu lusuku Adeni esitole mugimanyi. Muggulu yali Lucifer n'afuuka Setaani. Amakulu nti bano abantu bwe tubeeteekako bagenda kutufuukira ekintu kye tajja kusobola. Mukwano gwe munywanyi we bamuyita Lumbuye. Lumbuye yeeteekako erinnya lya Chemical nakyo kanti basomese. Chemical eyinza okubeera substance ekintu mwe bakola ekintu eky'obutwa. Ekintu mwe bakola eddagala ery'obutwa. Ate chemical eyinza okuba nga kyekiwedde nga butwa nga kiri toxic, hazardous or dangerous. Nga butwa kizikiriza kisaanyaawo. Ye Lumbuye bw'atyo bwe yeeyita nti nze chemical Lumbuye. Saddam Hussein yali afuga Iraq. Owulira Saddam Hussein nga afuga Iraq. Abakaadi bagenda ne beekaalisa. Bwe beekaalisa n'asindika munywanyi we Ali
agenda abatte yabakuba mu kemiko ey'obutwa ne bafa ne bamutuma kemiko ali nambeeyo ku mubiri gwe tagenda kuyingira kabaka bwa Katonda. Ate wano ku nsi bw'ogaana okuteekako ennamba togula totunda oboolebwa. Otegera kati bapengepenge kye baagala okukola bagenda kutondawo obwakabaka obwo bwe ngenda okulwanyisa obwakabaka obw'ekizikiza obwakabaka obuvudde emagombe ba agenti ba Setaani emizimu gitonda obwakabaka kingdom eri satanic tetugenda gikiriza mu Uganda. Bwe bwakabaka bwe mbadde mbagamba ngenda kubulwanyisa nja busanyawo. Ate temweralikirira abali mabega wange bangi mama mwe mulowooza nti abantu bali ku Facebook okwo tekuli bantu. Ngenda kuzaako video mbabulire bakubye bano Museveni n'atuwangula mu Buganda n'atuwangula Luweero n'atuwangula Masaka n'atuwangula Rwengo Ebukomansimbi People Power yafunye 0 n'atuwangula Nakaseke bye n'atwogoloza. Kati mugamba people power everywhere, people power everywhere wa n'obungi si bangi nkuganye nti mu Buganda we tuli katika mbabulire nze nva Wakiso people power amaanyi gagiri mu Wakiso ne Wakiso Museveni yatuwangudde abavubuka balunda NRM enjiri etubuze enjiri ebabuze amawulire amalungi okukyayisa NRM abantu badde mu people power muli mu kuwemula muli mu kuvuma Museveni afuga ebyalo byonna okukamala kati kakati bano abantu bagenda kutondawo obwakabaka wano singa bamala ne bajja mu buyinza ng'atali musiyazi tosobola kubeera headmaster wa ssomero. Mbabuulira alina amagazi awulire bagenda kutondawo obwakabaka nga bulina kabaka waabwo nga buli amwogerako alina kufa nga bw'olaba Mesach Abednego ne Shadrach baatekawo ekizimbe nti buli muntu akisinze agaana agende mu muliro. Mesach Shadrach ne Mesach Abednego ne bagaana ne babasuula mu muliro. Bagenda kutondawo obwakabaka nga abavubuka bakkirizibwa okusiyaga bavubuka bannaabwe kubanga bawulidde basiyazi kati balina ekibiina ky'abawala ababawagira abawala balezibya bagenda kuleeta enkola mu abazadde obwana bwammwe obuwala babusobyeko misana ttuku nga tolina gy'owaaba nga kooti zaabwe obanga boonoonefu bwe batyo omuntu amegguza ebigambo by'obuwemu betawuliranga nako bwe banakwata obuyinza. Tetuyinza kusaddaaka ggwanga laffe nga tulaba tugenda kulwanyisa obwakabaka bagenda kuteekawo kabaka waabwe nga teri amuwakanya nga teri amwogerako nga bamusinzanga Katonda. Kabaka waabwe gwe bagenda okuleeta nga bamaze okuteekawo gavumenti yaabwe egenda kweyubula efuuka obwakabaka bwa Setaani. Ebikolwa bire bigenda okubeera mutobirabanganako. Enjaga banyiyokyere batuvuge lupanka bakusanga mu kubira bagaba chuka tunule eri bwogana okutula eri bakusiyage ne bakusalako omutwe. Obwakabaka tugenda busanyawo obwakabaka obw'ekizikiza temusobola kwerangirira nti mwe Lusifa ne tubakkiriza okufuga eggwanga lino tetusobola. Era nkowola abavubuka mudduke Katonda yagamba Babiloni nti kigudde mukifulume muleme okugabana ku musango gwakyo. Abavubuka mwejje ku bantu abo mwejje ku bantu abawemula abavubuka abalungi gye muli muleme kulowooza mbu aba people power bangi nnyo lwaki Museveni yatuwangudde buli wantu ate bwe kyatuse wali ejjinja yakubye ffe n'akamala Jinja Yiganga Kamuli n'agenda Bugiri ewagundi wabasaalirwa mukwano gwange n'atukuba n'agenda Tororo mu Badaama n'agenda Embaale n'akuba eyo Karamojja yonna tewaafu teri people power teri agimanyi n'atuwangula n'ebusiya mukiveeko. Mulowooza mbu bangi nnyo mu West program endako bye ngenda obaleetera statistics. Mwami Museveni yatukubye mu West otandikira wali Jantonde kubanga ne Masaka yatuwangudde mbagambye Bukomansimbi People Power yafunye 0 Rwengo yonna biki Eryantonde genda Mbarala Ibanda Yishaka Ntungamo teri kintu kyonna mulwanirire obugunjufu mulwanirire empisa bamusayi Museveni bakaddiye baleke babakwasa obuyinza tiragenda ba obuyinza nga muli bagwenyufu
So obwakabaka tugenda kubulwanyisa, obwakabaka bw'ekizikiza, penge lumbuye, mubeere bakemiko bammwe tetubaganye. Ye lwaki mulwanira bweru mujje wano? Njagala kaakati ngamaliriza. Bano abagamba nti bali mu struggle batulage bye bakoze. Nze nsazeeko bisalo olw'obudde. Bye nkoledde eggwanga lino, ettaffaali lye ntadde ku ggwanga lino. Nsazeeko busazi. Sina budde bwabyo. Bakoze ki? Abagamba nti bamalayika bagenda kukyusa eggwanga lino. Mukoze ki? Mutulage bwino, mutulage testimony, obujulizi buluwa. Obujulizi buluwa. We nazimba akayumba kange banka ke yatwala, nasanga amazzi ga siringi 10,000 ejirikani, konza abakadde basobola kugasasula. Nesima amazzi ntase ekyalo, ntwase ensi yange. Toyina unaruzi lwolaga ku kyalo nti gwa lusima. Twagala gwanga, Museveni agende, Besigye tetumwetaaga, basajja mivule tuviire, ffe tujja. Baani? Abasajja bano batujozi. Mwe baani? Nasima amazzi abali bagatunda nusu 10,000 ne balabanga mbatidde business nempita abantu mujje mu Senegal bwerere ne bagasitamamu ne bagasulamu obubi. Ennaku nenzita nali nzimbye akayumba kange kaliko n'ekikomera nenzijjawo pavers nensimawo ekinnya nensima amazzi futi 86 nengatukako gali genyini mino water nengula water pump submersible nenjikoletere ku masanyalaze nempita abantu mujje mugasene mwezi munamba ga bwerere olwokuba nali nkozesa masanyalaze nembaga mandi kakati musasulenga siringi 10,000 bumema byayongeza amasanyalaze nengongeza siringi 2,200 ne bagamba nti ono ye president w'abantu. Gwe bakuyita linnya ki? Bakuyita linnya ki? Lumbuye bakuyita linnya ki? Penge bakuyita linnya ki? Abantu ne bafuna amazzi obujulizi ku byalo kwebuli. Otegera mukoze eki? Tuloke tuve mu struggle. Tulebye mukoze enzizi weziri atima amazzi. Otegera bawona siringi 10,000 ne bagamba president Katonda akuwangaze. Kiki kye mukoledde abantu? Abalwadde babasoma bamutwale nakasike mu ddwaliro, batuka ekiseera nga tebasobola kumujjanjaba ne bamusindika emulago. Mulago mu ddwaliro sogera ne risiti tugirina. Kakati bamusindika emulago n'amalayo weeks 2 nga tebasobola mukolako nti lwaki talina ssente za sikaani 8,000 eddwaliro lya gavumenti. Muli mu struggle mukoze eki? Abalwadde babalitawanga ku lubalaza. Ndi mu programu ku radio nga bangamba nti bakuletedde omuntu wano nti ataani ndi jangu olabe ngenda okufuluma nga taata w'omwana atadde wano ekiwero ebintu byava mu mutwe ne biyiika babikwatira wano bwe bati baganya okumulongosa mu ddwaliro e Mulago talina ssente 8,000. Abaali ku kitanda e Mulago ne wabawo omuvubuka bodaboda n'emukuba bamutwala e Mulago ye yalaba omwana n'abugamba nti ayamba abantu mu Uganda akola ku bintu ebyo bamuyita abasajja mivule. Genda e Kampala opposite Bank of Uganda waliwo radio obuze omusajja bamuyita abasajja mivule. Bameka be balagirire walumbuye, bameka be balagirire wa penge tafaali kiri otadde ku ggwanga. Omusajja n'akwata omwana n'amujja ku kitanda mu ddwaliro e Mulago amutwalewo omusajja atadde tafaali ku nsi ye. Omusajja alina omutima gwensi. Bebavu kyeŋŋamba abavubuka muteekwa okuba ne testimony, muteekwa okuba n'obujulizi. Ne bandeetera omwana ne mutunulako ne ŋŋamba accountant nti mpa omusaala gwange, bino nze nabyeyama, mpa omusaala ogw'omwezi guno ntandikirewo ntaasa obulamu bw'omwana. Nekuba omulanga ne tudduka ne baleeta ssente abaleese ne ŋŋenda e Mulago ne nkuba emmeeza ne ŋŋamba kisoboka kitya mu ddwaliro lya gavumenti omuntu ono. Dokita n'aŋŋamba nti weebale emikono gyange gibadde musibe, sirina ssente, tewali ssente za sikaani. N'atwala n'ensasula lisiiti gyeri, lisiiti weeri. Omwana ne bagamba nti talina byakulya, yeetaaga okumala okulya omwezi nga mulamba omubiri guddemu gwezimbe tuloke tumulongooze. Ne mugamba nti balansi yenna wuuyo. Neefissaako dokita ezo taata w'omwana bw'ali batuuse okuddayo esigadde liisa omwana ne mbalekera ssente n'entambula ne ŋŋenda. Testimony ki gy'olina? Nali ndi awo ne baleetera omwana ne ŋŋamba nti ne banaani abagamba nti ndi dokita, ne baleeta omwana ng'ebyenda biri bweru, ebyenda biri bweru. Abasawo bonna baganya omukolako baagala 7,000.
nali nfuna milioni emwemu nengamba akawuntanti nti omusaala gumpe sina kyakola katonda yantikka omugugu okutaasa ensi yange mitwalo 7 nenjiwaayo nentwala omwana bamulongoose ebyendaga biri bwe gwe bakwogerako ky'omuvubuka ndaba lwaki weeteka kuba gwenyufu ffe tuli mu struggle bw'obanga tolina amagezi tojja kutegera kyensomesezza olwaleero mbasomeseza kibayita struggle ffe gye twatandika yakukyusa nsi yaffe for the better struggle yakukyusa bulamu bw'abantu lumbuye ne pengepenge obulamu bakosa bukose batunyiga mu biwundu batuvuma batuwemula abo bemwagala batwala ensi yaffe maaso tubaddewo ku lw'abantu buli myezi 12 nga ntwala omusala gwa myezi 4 gyokka myezi 8 gyonna sente nziteeka mu bantu kutaasa bulamu bw'abantu kutaasa mbeera z'abantu ng'otugamba pengepenge nja kudda mbabuulire gwe mulowooza nti Goliath w'amaanyi si w'amaanyi Mukama Katonda abankuumire